Kadama TV omuwala gumulaba awo bamuyita Nakanjako Lamula oba tugambe omugenzi Nakanjako Lamula nga kiteeberezebwa okuba nti yavudde ku kizimbe n'agwa wansi n'akubawo omutwe n'afa. Ebifaananyi bingi ebibadde biyita ku social media nga biraga omuwala ono nga bagamba nti ye yeesudde. Tutera nnyo okugamba ekigambo nti tuteebereza oba bateebereza okubeera nga bagamba bwe batyo lwa nsonga tetuba tetwalabye Kadamu ono ng'ava ku kizimbe n'agwa era tuba tetumanyi ddala Kadamu ono ye yeesudde oba baasukumye musukumi. Incidents nnyingi nnyo muzirabye nga Abawarabu bano oba abantu abakozesa bakadaama bano nabo basobola okukola ekintu ekyo ne bateekawo ekifaananyi ekiraga nti Kadaama ye yakikoze si ffe twakikoze. So nga tetunnagenda mu details ez'okugamba nti omuwala ono ye yeesudde, twagala tugambe ekyo kintu kya kuteebereza. Wabula ekituufu kyennyini twagala kibeere nga kivaayo. Oba yeesudde oba teyeesudde, oba baasukumye musukumi. Simanyi oba mwalabyeko amawulire g'eggulo, waliwo omwami gwe babadde bagamba nti naye yafiiridde mu accident. Waliwo amawulire agabaddeko eggulo nga bataddewo Fuso ne bakola scene. Fuso n'ebeera nga yagenze n'ebeera ng'etomera omuti ne bagamba nti omusajja ono yafiiridde mu accident eyo. Ne bagenda okunoonyereza obulungi kuba amawulire gonna gaafulumye nga bagamba oyo omusajja omusuubuzi yafiiridde mu accident era baatomedde. Ne bagenda okunoonyereza ng'eno gye yabadde yeebase ate gye baamusalidde ng'omusaayi guli mabega eno gye beebaka. Ne kibeera nga omwami ono teyafiiridde mu accident wabula bassemutte. Naye ng'agaasoose okufuluma gaabadde nti omwami oyo omusuubuzi yafiiridde mu accident. Baabadde bamubbyeko ssente ze za $, kuba baabadde bava Congo kubeera nga batunda byennyanja. So amawulire nga gano bwe gafulumanga yatutegeera nti munnaffe yatufuddeko, naye ate tuyinza okwagala nnyo, tubeera twagala nnyo okumanya oba okunoonyereza ddala kituufu ye yeesudde. Tugenda kubateerako vidiyo y'omuwala oyo, tubateereko voice note z'Omuwarabu ng'ayogera. Simanyi omukyalo oyo yabadde wa office oba teyabadde wa office, naye nga ffe tulina ebibuuzo bye tukyayagala okubuuza, engeri gye tutamanyi kituufu ye yeesudde oba si ye yeesudde. Tuli bakadaama bangi nnyo bwe mulaba nga bamukanyuze, ne tulaba bakadaama be babeera baateze ebintu byabwe, ne tulaba bakadaama kugamba abayisibwa mu mbeera nti bw'obeera nga Kadaama oyo ddala nga bwe twabaleetera Kadaama oyo gwe baatega ebyokulya mu mmere, singa Kadaama oyo yafa baaligambe Kadaama yeewadde obutwa. Naye ate engeri gy'ataafa yaliwo okubeera ng'atuwulira story entuufu eriwo. Osanga Lamula singa oba yasukumibbwa n'abeera nga tafudde yalitubuulidde story, oba eyabadde amusuka oba singa oli yazze omusukuma ate n'ayitawo. Omanyi oyinza okwagala okusukuma naye ate bw'osukuma omuntu ne mugenda mwenna oba gwe n'omusookayo n'obeera nga Lamula yalibadde asobola otubuulira story entuufu. So kati twogera ku kintu nti omuntu gwe twogerako yafudde, oyinza okwesanga yekka yamanyi information, yamanyi kiki ddala ekituufu ekyabaddewo. Bw'oba owuliriza videos ezitambula, omukyalo ono akwata vidiyo ya Nakanjako owa Lamula n'abeera nga amukwata vidiyo amubuuza kati muli bulungi ne famire, tewakyali buzibu? Nakanjako addamu nti tewali buzibu. Oyagala okuddayo kukola? Yes, njagala okuddayo kukola. Kati weewuunya ensonga eyali ekwasa omukyalo ono vidiyo, era nsonga lwaki oba olina okukwata omuntu ali okumpi okubeera ng'afuna obuzibu n'oyagala omukwata vidiyo whereby obuzibu obuntuukako ogenda kubeera ng'ogijjayo olage nti omuwala ono yali ali mu mbeera ze entuufu. N'obuuza omuntu nti toli crazy, toli muguwa ddalu, oli bulungi? Oli nagamba nti ndi bulungi. Nsuubira omuguwa eddalu, tewali muguwa ddalu akkiriza nti muguwa ddalu, era omuguwa eddalu omugamba oli muguwa ddalu agamba gwe muguwa ddalu. Omuguwa eddalu yekka alina kubeera nga akeberebwa baddokita abakwataganya n'ebintu by'emitwe. Tugambe nti mugamba nti kuba tugenda kuddamu kuwuliriza ne voice note y'omukyala y'omu,
agamba nti yabeera koko ng'omutwe gwe gulinga ogutabuse naye ne tubeera nga tukola ki ne tubeera nga tumuzza mu nnyumba eyo. Osooka n'obuuza omuntu gw'olabye nti atabuse omutwe ate lwaki waalibadde omuzza mu nnyumba eyo? So ebibuuzo bingi bye twaliyagadde okubeera nga tuddibwamu ate answers entono ze tuyina kuba omuntu yekka asobola otuwulira ekituufu yeramula. Kati abantu abalamu ababeerawo ne wabeerawo mistakes ezaalibadde ezo ezaakolebwa kitegeeza nti omuntu omulamu ye agenda kwedifendinga era yajja okusinga. Njagala tusooke tuwulize vidiyo eya Lamla nga ayogera. Tusooke tuwulize ka vidiyo kano nga bamubuuza then tweyongere maaso. What to say for her? You are crazy? No, I'm not now crazy. I'm okay. You are okay? You can working? Yeah. What you want to say for yourself? I'm sorry for what happened that day. I'm sorry. And you want to go to back Yes, for I working? want to work. And you love it children there, you love it madam, you love it sir for you? I love all of them. No problem. And now she says she's care for you, maybe you do the same that day. No, it won't happen again. Vidiyo mugiwulidde Kadamba biki byayogera. Njagala kuddayo kukola abantu mbaagala nnyo era ekintu ekyo tekigenda kubeera nga kiddamu okubeera nga kihappeninga. Ekitegeeza nti famire eno wabaddewo embeera between Nakanjako ne famire eno wabaddewo embeera. Nsuubira okubeera nga tunajjajinga Nakanjako yeesudde oba teyeesudde twalisoose ne tumanya mbeera ki eyo. Bw'okwata ka vidiyo totuleeterako ka paati gwe akapuleyinga oba akajja okugjayo ensonga yakagenda ogiggusa. Tuleetere eddala vidiyo yonna giteekewo tubuulire embeera yabadde etya. Tugenda kubeera nga tuleeta voice notes z'omukyalo ono ng'era beeyongera okubeera nga bannyonnyola Nakanjako ekintu kye kibadde kitya. Then nazo tubeere nga tuzaanalayizinga. Naye nga kitalo nnyo ekya Nakanjako ekyokugamba nti yavudde ku kalina obanya ku kizimbe simanyi ne yeesuula wansi n'ayabika omutwe n'afa. Twalyetaaze bibuuzo bingi bye twagala okubeera nga tumanya nga tetunajajinga nti Nakanjako yavudde ku kizimbe ne yeesuula lwa nsonga ffenna aboogera tetwabaddeyo. Nakanjako yekka yamanya ekituufu naye twagala vidiyo. Kati vidiyo ng'eyo tugyagala yonna ebeere nga nnambulukufu. Twagala okumanya kizibu ki ekyaliwo Nakanjako musooke mulabe nti oba Nakanjako asooka agambe nti kati nsobola okuddayo. Kitegeeza mu tayimu eri gye naliyo nali sisobola kuddayo. Tayimu eyo gye nali sisobola kuddayo kizibu ki ekyaliwo era ekizibu ekyo ekyaliwo tekisobola kubeera nga abantu abo basobola okubeera nga bantuusaako obulabe ne basitaginga. Mulabye ebintu by'okusitaginga. Omuntu osobola okusitaginga ekintu kyonna ne tubeera nga tugamba nti Kadama yeetuusizaako ekizibu. Tuve mu kubeera nga Eva tugamba nti Kadama yeetuusizaako ekizibu. Si bakadama bangi nnyo abasobola okubeera ne bavaayo ne bakola embeera ng'ezo. Twabaleetera Kadama gwe baali baleetedde omuguwa agenda okucekinga box bwe baleese ng'ekiraba nga mulimu omuguwa ogwo gwali gugenda kukola ki? Ne mulaba Kadama gwe twabaleetera awo ne bamudda mu vidiyo zaffe ne bagamba Kadama yayokyeza omukadde. Tugenda okulaba scene nga mulimu obutebe bwa plastic nga bwo tebwayidde kati aba yamwokyeza. Nga bagamba nti n'obutebe bwakoze eki nga bagamba nti yiiyo ruumu mwe yamwokyereza naye ng'obutebe ddayo mu vidiyo zaffe olaba oyo omuwala oyo nga bagamba obutebe oba ng'obutebe bwa plastic mwe buli mu nnyumba wabula wonna balaga nti wantu wa black wabaddewo omuliro naye ng'obutebe obwa plastic ate mwe buli tebwasaanuuse tebwayidde tebulina kye bwabadde. Kati kuno waliwo ebintu bye tugamba nti omuntu ajja n'asitaginga omusango naye mu kusitaginga omusango era osobola okukoleramu ensobi. Kati sooke tuwulize voice note z'omukyalo ono Omuwarabu simanyi oba akola ku office ng'asooka atubuulira ku Nakanjako then twanalayizinge naye biki byayogera. For 6 months, when she want to throw herself from upstairs also, and she will take knife, she want to kill for herself. They sell for her, she call him for police. That time, she get her police for me here in office. After she say, sorry, I not do this again, and I want my madam. I want to change her another home, she refused. She say, no, I want to go back the same home with madam.
one girl, that one video, okay? This one girl who's throw for herself from before 6 months. Also, she do the same and catch her. Police catch her, bring her here for me an office. After I find for her another family, I tell her, okay, I get you another family. She say, no, I want the same sponsor. I want the same home. After I do for her that video, sponsor refuse take her. Only when she look at that video, she say, you are sure this girl is good now, fine now? She cannot kill for herself? I tell him, no, not kill for herself. Now is good. When she go, today, that one, what has happened before 6 months or 7 months? 6 months. And now, today, Friday, this Muslim, she thinks she go for heaven maybe. Today, Friday. She throw for herself from up to home. For Islam, anyone she kill for herself, the God shall not forgive her. She go for the hell. Anyone for Islam, she writing in the Quran, not allowed. Muslim kill for herself. Omukyala muwulidde, omukyala wa office agamba emyezi 6 emabega yali ayagala kwetta akwata obuso, poliisi emuziza ku office yamujajinze oba amubuuzizza nga video bwagamba nti yamukwata video onetta tojja kwetta. N'amugamba sijja kwetta njagala kuddayo. Malayika yamanye ekituufu, tewali muntu yenna amanye ekituufu, ate ekituufu yafudde nakyo. Bw'oŋŋamba nti emyezi 6 yavaayo ng'ayagala kwetta abakwata obuso, gwe nga gwe qualification ki gy'oyina, buyigirize ki bw'oyina okujajinga nti omuntu ono mutu oba omuntu ono kati mulamu ne baddayo n'akola. Nsuubira emirimu gye tukola buli omu awo respect emirimu gya munne. Gwe nga gwe akola mu office atuula mu ntebe awo toyina kujajinga lwamula omutwe gwe mulamu oba si mulamu. Mutwalire mu ddwaliro abakebera emitwe bajja kugamba omutwe gwe mulamu asobola okubeerayo oba atasobola kuddayo. Naye gwe bw'ova eri n'ogamba nti omuntu oyo mulamu asobola okuddayo okukola, tosobola okuteekako omusango lwa nsonga ojajinze ekintu ky'okugamba nti omuntu oyo mulamu ng'ate ekyokusookera ddala toyina buyigirize bulaga nti omuntu ono mulamu oba si mulamu. Kuba buli muntu ku nsi yeeyita mulamu, ne bw'abeera mulalu yagamba nti mulamu. Obwera mulalu bw'omugamba oli mulalu yagamba gwe mulalu. Kuba mu bulalu bwe yalaba nti mulamu, ate naawe mu bulalu bwo gwe naawe oba olaba nti oli mulamu. Kati gwe judgment ogijjawo okugamba nti olamula ajje yaakole. Tubagamba nnyo office nti abaana be babeera badduse mu nnyumba ne bavaayo mubawulirize. Oyinza okwesanga nga mwamutyaho ne pressure okuteeka vidiyo ako, naye tetumanyi ogenda okukwata ka vidiyo ako kiki kye wali osoose okubeera ng'ogamba omuwala oyo oba akole. Kuba vidiyo nnyingi ezo tulabye nti n'abawala babeera forced okubeera nga boogera ebigambo. Kuba bw'oba ogambye nti no wayagala okukyusa ennyumba ate ogamba yalina akaso, ate simanyi abadde ayagala kwesuula emirundi mingi, simanyi myezi 6 abadde ayagala okubeera nga yeesuula, n'olowooza nti omuntu oyo ddala abeera nti omutwe gwe gubeera mutuufu oba gubeera mulamu, bwe kibeera ddala nga kye yagamba. Kuba kati gwe tugamba bye yagamba naye lwamula taliiwo okubeera nga atuwulira ddala ki ekyabaddewo. Bibuuzo bingi, ansa ntono. Katonda yekka yamanyi. Katusabe omwoyo gwa Nakanja Kolamula Katonda agulamuze ekisa. Naye nga kibi nnyo okubeera nga bakaddaama bagenda bafa oba bafa mu mbeera nga zino, ne tubeera nga tufunye story ne tulowooza nti ye ntuufu. Naye ng'ate waliwo era bwe babuuka okufa nga babateze oba ebintu baba bateze obutwa, ate ne batuwulira story ng'olaba singa kaddaama oyo abadde afudde baaligambye nti kaddaama yeyese.